omuntu bw'otunuulira amaka ago osobola okukitegeera tikega maka ga Triple A kubanga ge gamu ku maka ge agali mu ggwanga Uganda agabadde ga trending ennaku zino. Naku nga 2-3 gabadde ga trending naye gano ge maka ge agali wano ekigo. In fact, she is my immediate neighbor. Naye ekyamazima bw'ogatunuulira kino omuganda kyayita nti gali kwoleka, amaka gali kwoleka. Kitutwalidde ebbanga ffe nga baliraanwa be okukakasa nti kituufu ddala gano gamaka ga muntu. Ffe ebirowoozo byaffe twalinga tulowooza nti eno hotel omuntu agenda kukola ki kubeera wano nga yenogera mu simbi mu hotel eno, naye tukitegedde oluvannyuma ng'enju etuuse ne ku finishing nti gano maka ga muntu. Si kyangu kusanga maka bwe gati naddala mu Uganda nga ga muntu ng'ate alina n'amaka amalala okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Naye nze gwe gumundi gwange ogwasoose okulaba ku nju eno nga ezikidde yonna ekiro ekikeseza olunaku lw'olwaleero. Naffe wano bwadde bunkenke bulungi, naye maka gano gonna gazikidde. Ekiro bw'eba eyaka baaba olengerera ddala hoteri ewedde emirimu ng'eyaka bulungi. Naye ku mulundi guno ffe twabadde twaka abatuuze abali ku kitundu naye ng'enju eri mu nzikiza etegambika. Mwabaddewo ettaala ndowooza zaabadde nga 3 eziri mu kkubo eryambuka ku nju eno, kyokka okutuuka ku nju eno okuva ku kkubo wansi eno waliwo mita nga 2.5 ku 3. Naye awo wabadde ettaala ezaaka wano wonna enju eno yabadde ezikidde. Giraba yonna waggulu yiyo eriko balcony ya glass waggulu oba ogyetegereza bulungi. So maka matiribona, amaka galabika bulungi, go ge mazima tulina okukkiriza nti amaka galabika bulungi, naye manene mazibu. Manene mazibu tuyinza kikiriza nti awo wonna Naalongo abadde agenda kwebakawo yekka ne Ssaalongo n'abalongo kyokka balina amaka amalala. Nina gano gabadde gaabwe simanyi bagakyali gaabwe naye nga bwe naaba nfunye omukisa ekiro ky'olwaleero nja kukomawo mbalage ku nju eno yonna ng'ezikidde bwe neeba ezikidde. If possible ssaawa ndowooza nga 2-3 awo nja kukomawo mbalage enju eno mbasigire ekifaananyi ekiro mulabe nga mbutuufu nzikiza njereere ku nju eno. Tewabaddewo ttaala n'emu yabadde yaka kubanga basoose ne bajjako amataala g'ebweru ate we zaayise we dakika 45 ku 5 ku ssaawa n'agabadde munda gonna ne bagajjako. Kale kakati eyo y'ennyumba ey'amaka amalala ag'okubiri agasangibwa e Mutungo Kigo, era nga amaka gano ga Anita Among abadde sipiika wa palamenti ey'11 ne palamenti ey'12 abadde agyegwanyiza era nga ajjawera nkolokoto nga bw'ayagala palamenti ey'12 naye okugisaavingiramu ekisanja kyonna. Wabula mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero Anita Among awandiise ekiwandiiko ekikakasa nti avudde mu lwokaano, era bw'atyo n'agamba nti agenda kudda emabega w'oyo yenna Pulezidenti n'ekibiina kya NRM gwe kigenda okwendoosinga oba okuwandako eddusu. Kakati bw'amaze okutegeeza ebigambo ebyo ku ssaawa 5:05 ng'ebula eddakiika 10 ye yabadde ssale eyamuweereddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo mu bunnambiro okusalawo oba okukkiriza ekyamuteekebwa ku mmeeza. Naye eyo si y'ensonga enkulu. Nkimanyi Nakasero namubawa na biki ebyasangibwa e Nakasero ab'ebyokwerinda bwe bagenda ne bakola ekikwekweto ekyokufuuza n'okunoonya ebyo ebiyinza okuba nga oba oli awo byetaagibwa mu kiseera Anita Among bwe bamuteera ku kunoonyereza oba waabeeredde ku arresti nakati kwakyali. Ago ge gamu ku maka nga bwe tugenda okukunnyonnyola ebyaggiddwayo ebyasangiddwayo okusinziira ku nswera yaffe ey'oku kisenge. Manyi ennaku zino nafuna enswera yange ey'oku kisenge empa buli kanyomero, empa buli update, ate nange updates ezo nenzireeta nenzigabanako obutereevu wano nammwe. Naye nsooka okukola kye tuyita ka disclaimer. Information gye nkuwa mu video yange eno si yankomeredde. Yes, information gye nkuwa mu video yange eno si yankomeredde olw'ensonga nti amawulire ngajja ku nswera yange ey'oku kisenge oba enswera eyeesigika, naye ng'ate poliisi yeyina okuvaayo n'ekakasa bino byonna
n'ebiri byonna bye muzze muwulira mu video zange ezenzize mbagamba. Ebimu ku ebyo byenzize nkola muzze mubiraba ne mbagamba nti speaker ayina amaka ekigo, ne mbategeeza nti gali under surveillance, ne mbategeeza nti speaker ayina amaka ewalala. Kakati kansooke nkuwe bino then tugende tulabe biki bye basanze mu maka ag'ekigo. Bw'oba maze video kugiwa ka like kansuubire ogiwadde ka like kigisobozesa okudduka ku speed ey'amaanyi. Information ine tuke kwayagala okugiwulira n'okugiwuliriza mbutongole ne nkusabira twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu buli kimu kitambulire ddala bulungi, buli video gye tuteekayo ojja kuba oli notified bulungi nnyo. Kakati speaker oba abadde speaker Anita Among ayina amaka ekawuku, abasinga ekyo mubadde temukimanyi, so tusuubira okubeera ne search mu maka ag'ekawuku. Speaker oba Anita Among ayina amaka entinda, agonna amaka ag'entinda ge maka ge yasookera ddala okubeera nago ng'akyali member wa parliament, tannaba na kufuuka deputy speaker. Agenda okufuuka deputy speaker ku mulembe gwa Honorable Jacob Oulanyah Omugenzi ng'amaka g'entinda ago gasulamu era nga gaalina. Ago si maka abiri. Honorable Anita Among ayina amaka agasoose okufuuzibwa agasangibwa e Nakasero. Ago si maka asatu, kugambye waliwo ag'ekawuku, waliwo ag'entinda. Ag'entinda ge tuba tusookerako ge maka amakulu, then n'abeera ne maka ag'ekawuku ku Ntebe Road, then n'abeera n'amaka ag'e Nakasero oludda olubiri lulamba olwafuuziddwa olunaku olwasookera ddala, then n'abeera n'amaka gano ge tulabako ku screen yo agasangibwa ekigo mu Mutungo, then n'abeera n'amaka amalala mu bitundu eby'Ebukedeya. Ebukedeya eno ayinayo amaka ga mirundi ebiri. Ayinayo luli olubiri gali kwoleka lwe yaggulawo ne Mwami Museveni omukolo gwe yeetabako, n'abeerako n'amaka era amalala ewa Ebukedeya ag'okubiri. Awo kitegeeza twakabala amaka mukaaga. Enswera yange ey'okukisengera yantegeezezza nti speaker oba former speaker Anita Among ayina amaka ku Ntebe ku Mityana Road, yes, mu bitundu by'e Bulega, ekyalo oba bakiyita batya, ekyalo bakineerabidde n'ekisoosakke. Kati ago ge maka 7. Naye ng'era enswera yange ngamba around Kampala wano Anita Among alabika abadde akyayinawo amaka amalala, enswera geetannaba kubanga etegedde, naye ne ngamba nti ejja kugantegeeza essaawa yonna okuva kati ebyo tusoose ne tubitegeera. Kati bw'aba alina amaka 7, essaawa zino baakafuuzaako amaka 2 gokka. Naye nabategeezezza nti amaka g'Ebukedeya already nago bagenze maaso n'okuba nga bagazindako ne bagateekako surveillance, era ne nkubulira n'enkola y'ebyokwerinda engeri gye bakozeemu amaka gano gonna, engeri gye kiri nti omukyalo ono ayina amaka mangi. Ekirala kye njagala osooka otegeere nga situnnagenda mbingi, Anita Among we bagendedde okukola search mu maka ag'ekigo agatemagana ng'omuntu n'omwami Engineer Moses Magogo, president wa FUFA Baawe Saalongo, yabadde kwali okusinziira ku nswera yange ye ku kisenge amawulire ge yantegeezezza. Era ab'ebyokwerinda okugula gate oba okugulirwa gate okwaccessinga amaka gano, already Engineer Moses Magogo yabadde ali mu mmotoka yemu eyabaddemu omukyala Anita Among, as it was alleged mu ntandikwa nti speaker Baawe Moses Magogo yabadde mbu agezaako okwagala okufuluma eggwanga, wabula passport ye baagiboye. Era mu kaseera kano kigambibwa nti ne passport ya Anita Among takyagirina, naye yamuggiddwako. Nkuwabya nswera yange. Kakati okufuuza oba omuyiggo kyonna police kyenoonya oba CID kyebadde enoonya mu maka ga speaker Anita Among ekigo, omuyiggo gwawedde kumpi ssaawa 4:30 ez'ekiro, oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okulaba nga bannamawulire ababadde balemeddeko nga bagumbye mu maka gano bali awo okulaba ki ekigenda mu maaso, kiki ekifuluma, ki ekiyingizibwa
bagenza okukizuula nga bannamawulire bavuddewo almost zigenda mu ssaawa awo nnya kitundu era zagenza okukoona nnya kitundu nga tewali munnamawulire n'omu asigadde wabweru awo ku maka ga Speaker Annette Anita Among ag'ekigo. Then ab'ebyokwerinda ne batandika okuba nga baabulira ekifo ekyo. Poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebimu byavuddewo ssaawa nnya kitundu mu maka gano, naye baalese amaka gano gali mu ngalo za byakwerinda, si ebya Anita Among basikaali be. Amaka gano baalese gakuumibwa eggye erya Uganda People's Defence Forces, giyite UPDF, nga ye yeebunguludde ekifo kyonna munda okwosaako n'ewabweru. Era bannyabo ne bassebo zigenza okukoona ssaawa emu n'ekitundu amakya g'olunaku olwaleero nga ennyumba ya Speaker ey'ekigo yonna yeetooloddwa ba byakwerinda nga ne ba detectives oba abanoonyereza baakedde dda ku gye tusobola okutwala nga crime scene mu kiseera kino, scene of crime, yes, mu kaseera kano, kuba kati wano bwe baba bafeffesseewo already ebeera scene of crime. Kiba tekikyasobola kugibwako nsonga emu oba nsonga ndala. Kati nga mmaze okuwa bino byonna ebyabaddewo n'engeri gye byahappenizeewo, kaakati kino kye kimu ku bino ebiyinza okuteeberezebwa okuba nga byasangiddwa mu matiribonna g'ennyumba eyo abasinga gye babadde balowooza nti hotel oba apartment. Okusinziira ku nzimba katono nnyo era kansooke nkuwene kano, okusinziira ku nzimba eyakozesebwa okuzimbibwamu ennyumba eno oba amaka gano gali kwoleka abasinga ne banneighbor ge babadde batamanyi nti maka, nga bo balowooza hotel ya muntu oba nga balowooza apartment ey'omuntu gye yazimba n'abateekako awo, n'engeri gye bagikungiriza engeri gye badde eyakamu nga tezikira nti amasannyalaze ne bwe gaba gagenze mu kitundu kyonna, eno ennyumba oba gano amaka ga Annette Anita Among gabadde gasigala gaakaayakana mpaka amasannyalaze kudda. Kaakati ekyasinza okubeera nga kiblowinga amatu g'abantu n'amaaso, ennyumba ya Annette Anita Among eno ey'ekigo eyina perimeter walls 2 oba erina ebisenge 2 eby'ekikomera. Kimanyi weewuunyiza. Eno ennyumba eyina ebisenge 2. Bwe twogera ku perimeter walls, kati kino ekisenge mukiraba kimu, ne kati n'eri waliyo ekisenge ekirala. Kati eno studio we twali tugizimba twaddira ku kisenge kyakwo ne twongerako ekisenge ekyaffe ekikwata sound, so that room eno ebeera sound proofed bulungi, tefuna noise kuva bweru, era bwe mba nkola wano ndooza temuwulirawo noise ne bwe mba sitaddeeko microphone. Kakati tudde ku Anita. Anita bwe yali azimba ekikomera ky'ennyumba eno, ekikomera yakizimbanga gaapu wano, ekikomera kimu n'alekawo gaapu ndowooza abazimbi we basinziiranga ne bazimbawo ekikomera ekyokumeka ekyokubiri, ze double perimeter wall ezazimbibwa okwetooloola ennyumba eno yonna. Era nga sinnakuwa CID bye yasobodde kujja munda eyo oba oli awo ebiteeberezebwa, Annette Anita Among okutuuka ku mansion eno gaggadde, nsaba ompe ku vidiyo eyo endala. Okutuuka ku mansion eyo oyita ku gate 1 oba gate eyo esooka, naye okuva obuvi ku gate esooka okutuuka ku mansion eri gy'olengera oba abasinga gye babadde bayita hotel, weetaaga okuvuga emmotoka yo emitters 3 ku 350. Okuva obuvi ku main road, ku main gate eyali badde main entry ekuyingiza amaka gano abasinga ge babadde batwalanga hotel, obadde osooka kuvuga emitters 3 ku 350. Kilomita ebeeramu meters 1000, kyokka half kilometer ebeeramu meters 5. Almost okuva ku gate esooka mu kitundu ekya Kigo ebbeeyi yaawo nga bweyimiridde kibadde kikwetaagisa okuvuga meters 3 ku 350, almost half kilometer bw'otambuza ebigere oweekeera. Ate ng'ennyumba eno ebadde eri ku kasozi, eriyo view ebadde ekuwa Lake Victoria
nga bw'ogenda maaso n'okuba nti ogiraba ng'ekuwa ebitundu ebiriraanye Kigo, ng'osobola okuba Kabusaabala okalaba, osobola okubeera bw'obeera ku nnyumba eno ng'osobola okulaba Buziga, nga Munyonyi obeera omulaba bulungi, nga sayidi zeeri bw'oba n'omutwe omuwanvu osobola okulaba ne ku Ntebe. Ge maka gano agali Ekigo agafuuziddwa ab'ebyokwerinda nga bwe gabadde gafaanana amatiri bonna. Nakati gakyali maka ga Mongo. Era bwe tugenda nga totonnatuuka ku nnyumba eyo yennyini mansion, waliwo ate akayumba bwe wali badde otwala nga Bukotagazzi buli awo. Kati ate ffeze ennyumba z'ebirooto byaffe ne ka Kotagadi kosobola okutwala nga Kotagadi kalina floor waggulu kalina naye ndowooza ako kayumba alabirawo bantu be bano bakajjajjatta abatera okugenda okkuba ndowooza ku Luseke bwe baba basobodde musanga mu maka geeyo. Kati abo badde batuula mu kayumba ndowooza ako keffe ke tutumye ka Kotagadi ku nnyumba naye nga nayo mansion namba ku bagagga b'omu Kampala be mumanyi obulungi bwe basula ne bwe bawangaala. Kakati nkusiigidde ekifaananyi nga bwe kiri ku maka ge tugenda okubeera ng'oba oli awo twogerako. Ebimu ku bisangiddwa mu maka gano okusinziira ku nswera yange ey'oku kisenge eŋŋambye nti wasangiddwayo sums of money, wasangiddwayo ensimbi empitirivu, era ng'ensimbi zino era nazo zaabadde ziri mu currencies ez'enjawulo. Bwe twogera ku currencies bannyabo ne bassebo tutegeeza ensimbi ez'amawanga ag'enjawulo okugeza dollar, euro, Ugandan shillings, Kenyan shillings, mafaranga n'ensimbi endala kwegamba buli nsimbi ey'eggwanga n'ezimu ku nsimbi ze tutakozesa nnyo wano mu ggwanga Uganda. Ensonga yange ey'okukisenge yaŋŋambye nti baazisanzeeyo ne mu maka g'emutungo Kigo. Ensonga yange ey'okukisenge nasoose n'enjibuuza nti wamma emmotoka Rolls Royce gy'eri mu maka gano ag'Ekigo bagisanzeeyo because nabadde mpulidde eŋŋambo. Ensonga yange n'eŋŋamba nti mu bye baakalaba emmotoka eno Rolls Royce tennaba kkubwako kya mulubaale eno Ekigo, naye n'eŋŋamba mpaamu obudde nkakase ndaba obanga emmotoka Rolls Royce mweri. Naye olunaku lwagenze kuziba ng'enswera enkakasa nti emmotoka eya Rolls Royce teyasangiddwayo mu maka ag'Ekigo. Jjukira emmotoka eno era ne mu maka ga Anita Among ag'e Nakasero mu lubiri lwe teyasangiddwamu. Yes, ndowooza kakati awo tutambulira ku peesi y'emu. Mu compound oba mu watukiyite tutya mu perimeters, lwe lulimi olwangu, mu perimeters eza Anita Among ez'amaka gano waliwo ekitundutundu ekyabadde mu parking, nga parking eno eri mu baasi ze twakozesanga ze twayitanga Pioneer buses, muzijjukira? Mujjukira omulembe gwa Pioneer buses? So bubaasi obwo bwe bwatuvuganga nga bututwala ku Ntebe Road, bu Pioneer bus bwavuganga nga bugenda ku Gayaza Road, bu Pioneer bus obwo bwagendanga mu nguudo ez'enjawulo, simanyi Pavini oba thank you. Pioneer buses ezo muzijjukira bulungi, era twabuuzanga nannyini kampani wa Pioneer bus yaani? Kati ne tutakifaako. Zino emmotoka zonna zaasangiddwa mu premises oba mu matwale, ekigambo kyekituufu okukozesa, mu matwale ga Speaker Anita Among, nga zirina bingi ebyazoonoone ebyaggyibwako. Waliwo awo emipiira miyitirivu nnyo nnyini ddala. Bibaasi bino byali bivuga bakeera bukeezi ku makya ne babiwera oba babiwera, sijjukira bulungi nange ndi muntu neerabira. So baasi ezo zonna zaasangiddwa nga ziri mu matwale ga Anita Among. Nze naawe sisobola kukulimba, naawe kyemmanyi tosobola kunnimba. Baasi zino eza Pioneer zaatuuka zitya okuyingira promises za Anita Among. Era nze naawe n'enswera yange ey'oku lusegere tetunnaba kukakasa baasi zino zaani, za Anita Among, yali kampani ye, kiki ekituufu ekyali about this Pioneer buses.
naye nga nazo zasangiddwa mu matwale ga Anita Among. Spey ow'enjawulo owa baasi zino naye yasangiddwa, era enswera yange yantegeezezza nti ku maka gano section eno eriko Pioneer bus we babadde bazipaakinga wabaddewo obukuumi bwazo nga bwanjawulo ku bukuumi obwasangiddwa mu departments ez'enjawulo mu maka gano. Era enswera yantegeezezza nti amaka gano gabaddeko abakozi ab'enjawulo abatasobodde kuba nti ba-identifyingibwa mu muwendo. Oba ntegeerekeka nti naye we baatuukidde ku section eno eriko baasi basanze nga ne baasi baaziwa omukuumi owaazo oba nga nazo zirina obukuumi bwazo munda mu maka agasangibwa Ekigo Mutungo. Kakati tugenda enswera enkakasa nti mu nju abakulu ssente ezasangiddwamu zonna baazipakidde ne bazeetikka bazitwale bongere okukola okunoonyereza okw'enjawulo. Era enswera yange ey'oku kisenge yantegeezezza nti waliyo ebimu ku bintu bye baasisinkanye ewa sipiika ono Anita Among nga byekuusa byogere ntya ng'enswera ye yabimpadde tebabimbuuze tebantuuze ebigambo naye abakulu abali mu CID bino ebigambo nange temumbuuza nswera yange. Manyi mu mawulire batukuutira okukuuma sources zaffe nga zakyama. Batugamba nti ne bwe baba bakugjamu olwala ng'oli munnamawulire toyogeranga soosiyo yakuwadde mawulire. Kati nange enswera bye yampadde ebimu mpulira saagala kubyogera nnyinza okubuuzibwa ng'ate abakulu olwaleero si Mande tulinza okulaba ebimu kannindeko okubibawa. Poliisi singa evaayo oba oliawo n'ebiwa eggwanga maybe nange mbyogere, but nyinza okubyogera ate ne bireetera nze buzibu. Omanyi era ne mu mawulire bwe tuba tugasoma batugamba tewaliyo story yenkanankana bulamu bwo. So mu comment section nja basaba mwefuge tewaliyo story yonna yenkanankana bulamu bwo. Kati essaawa zino embeera eri Ekigo yeeyo currently okusinziira ku bigenda maaso mu kiseera kino obunkenke weebuli bungi. Nga bwe nkutegeezeza nti olunaku olw'ejjo ebimu ku byaggiddwa mu maka ga Anita Among ag'Ekigo baasobodde butereevu okubikola ki? Okubiggyayo ne babitwala. Kakati Ekigo waasangiddwayo Luxury cars oba emmotoka ez'ebbeeyi, emmotoka z'abagagga, era ng'emmotoka zino mwabaddemu zi Range Rovers, teziba zi Range ekigambo nze nkiwese naye nga zibeera Range Rovers. Zasangiddwayo akina bu V8 obwo bumotoka butono nnyo. Jjukira ne mu parking ey'Ennakasero era nayo yasangiddwayo emmotoka nnyingi eza Luxury. Luxury cars bwe nzoogerako fe abavuga Subaru ladies and gentlemen tetubalibwa mu bavuzi ba mmotoka eza Luxury. Akina nvuga Mark X eri comfortable munda tubyogeza bwavu kwegumya. Mark X tebeerangako comfortable ku munaku. Abasajja bavuga emmotoka n'abakyala ziri ezimalayo era ezikola byonna. Kaakati mmotoka zasangiddwayo naye tebagjeeyo mmotoka ye n'emu kugitwala ku CID. Ne Nakasero bwe baali bafuuza bagenda maaso n'okugwa ku mmotoka zino naye tewaliwo mmotoka n'emu yagenda maaso na kugibwayo. Wabula enswera yange ey'oku kisenge yantegeezezza nti ebintu bino byonna biri likely to be impounded. Enswera yange ey'oku kisenge yangambye nti biri likely okusikibwa. Era ne bantegeeza nti ne ssente zino ze bagenda basanga ne batikka ziri likely okuddizibwa mu ggwanika ly'eggwanga zitambuze emirimu gy'eggwanga. But that will come after Anita Among ng'asimbiddwa mu kkooti.
kati ekifaananyi ekyo kyolaba kyabaganda baffe okuva ku NBS TV bali live essaawa zino. Bantegeezezza nti byebyo ebiri current, kati bino byo bya NBS bali live biri current. Eyo yembeera y'abasirikale kukuba busimu babuuza saidi wa saidi ki. Search ebimu ku bye yagenze maaso n'okuba nti ediscoveringa olunaku olw'ejjo bye saagadde kale kwogerako, emikuufu egy'ebbeeyi malidaadi. Ndowooza mu Luganda olutuufu ye malidaadi akolwa mu bintu eby'ebbeeyi, gamba nga zaabu ne silver pure, twogera ku pure, byebimu ku ebyo ebyasangiddwa mu maka gano ag'ekigo. Naye era enswera yange yaŋŋambye nti bakira search egenda mu maaso, oba omuyiggo ogw'okufuuza gugenda mu maaso, nga Engineer Moses Magogo essaati atadde amapensa 3 okuva waggulu ku kitogi. Okuva wano bw'oti, ye lwaki eryange sirisiba kandabe bwe ndisiba tuli eri abantu bagizeegize dda. Yes, kati awo nno nzigumidde yadde tekuli taayi. Kati baŋŋambye Moses Magogo engineer dino epensa yali sumuludde, n'asumulula eryokubiri, n'asumulula eryokusatu. Bakira speaker Aneta Among ye mbw amazzi asaba ga kumukumu, naye mbu nga tebamukkiriza geekimira mu fridge, nga be bagamugirayo ne bagamuwa n'anywa, mbu ne fridge ne bagiseetula, nga babuuza lwaki asaba nnyo amazzi agali mu fridge, era mbu fridge bagiseetuddemu bwe bati bakakase oba mu fridge tewaliyo kisenge kirala. Jjukira Nakasero bwe baali bagenda mu maaso n'okukola omuyiggo, baazuula nti amaka ago galimu obusenge obwali obw'enjawulo. Oba oli awo Aneta Among bwe yabamma access okuggulira, era ab'ebyokwerinda ne bakozesa ekitongole kyabwe ekya Fire Brigade ne baleeta ebyuma ebikozesebwa bwe batyo ne basala, kwe kugwa ku busenge omwali ensimbi. Ye nga nnyumye bwe nsibye epensi eryowaggulu bulijjo situliolizinga ngawo ntyo tujje mu maaso. Kakati bantegeezezza era enswera yange nti speaker obedda abuuzibwa ebibuuzo okuwa access n'okubalambuza kasenge ku kasenge ak'enju, bakiranga abakozi bonna babafulumizza ebweru bali somewhere, ate nga nabo babalaba kiki kye bakola, kiki kye bazzaako, beeyisa batya. Enneeyisa y'abakozi abasangibwa mu maka gano ag'ekigo nayo yabadde emonitaringibwa okulaba oba mulimu omukozi yenna ali mu kweyisa mu ngeri etali ya bulijjo, okusinziira ku nswera yange ey'oku kisenge bye yasobodde okubeera ng'ekola ki, ng'empa oba ng'eŋŋamba. Ekirala baŋŋambye kino era enswera yange ye yakiŋŋambye, naye kati bino byo bimukambireke mu mutima mulungi ebimu kambireke ndekere enswera yange ey'oku kisenge, kubanga nayo bye ŋŋamba nange nnondamu ne ŋŋamba kino kinkubya, kino mwetaaga okukimanya. Newankubadde buli kye baŋŋamba mubeera mwetaaga okukimanya, naye ebimu mbirese. Enswera yange ey'oku kisenge yantegeezezza mbu era bagenze okuva ekigo ku ssaawa 4:30 ez'ekiro nga bawa Awamongo Mwami Magogo nga naye azisiimuula zikalaŋŋamba entuuyo. Lwaki? Anti nga naye baanyumyako naye awo abakulu ababadde bakola okunoonyereza ku bye babadde banoonya, nga bakamutema nti ate newuwe batuuka. Tuli mu ddakiika mmeka tulabe oba tumaliriza ebimu? Vidiyo ebadde ina kuba nnyimpi eno. 2 ze zibulayo? Okay. Kati mu ddakiika 2 ze bampadde ezibulayo, Mwami Magogo nti naye agenda kubeera nga ate anoonyerezebwako nti ono sipiika yamuwa ssente eziri mu biliyoni 2.9, 290 biliyoni, nga tezisoose kuyita mu mateeka.
era kigambibwa nti mwami Magogo Moses Ssaalongo Bawa Nnaalongo nti ennyumba ebadde esulwamu abaana ba Uganda Cranes yali nnyumba ya Anita Among mbu ne bakola ddiiru n'agimuguza nga bagiguza FUFA. Eno enswera byendeetera bikaabya sole nti ennyumba gye mwalaba FUFA mwe yali esuza abazannyi baayo abaana baffe aba Uganda Cranes bwe baali basamba omupiira e Namboole, mbwe ennyumba eyo yali nnyumba era gaali maka, teyali hoteero. Ladies and gentlemen, nga abagundi bwe bakola ki, abaneiba bwe bali mu kwewuunya nti buli jaago maka si hoteero, mbu neewali ekyanja amaka ago gaali maka ga Anita Amongo. Kaakati awo kinzizaayo ne kinzijukiza ensolo yange ey'oku lusegere yaŋŋambye nti Anita Amongo alina amaka ag'ekyanja. Kati obwedda nnoonya amaka g'ekyanja nga sikiraba, kati ate enswera yeemulaba bwejja ne ŋŋamba nti amaka agaali ag'Amongo ag'ekyanja yagaguza bba, naye si bba direct, nti yagaguza FUFA, naye ssente zokka ze baagagula nga zimenya amateeka. Kakati mbu obwedda ne mwami Magogo Ssaalongo ab'ebyokwerinda bamugamba katusooke mukyalawo then tumale tukole ki, tujje naawe tulabe ensonga nga bwe zigenda okukola ki, okutambula ku sayidi yo. Era ladies and gentlemen, baŋŋambye nti entuuyo zaakaze bwe zisiimuulwa bwe zisiimuulwa mu buufu obufaanaganako ko bwe butyo. So embeera bwetyo bweri, embeera ya bunkenke, embeera ya bwerinde nnyo nnyini ddala. Waliwo wano amawulire gendi mu kubeera nga nfuna eno tebe breaking story, eno ejja kuba breaking story. Genfuna galaga nti deputy oba abadde deputy speaker owa parliament Thomas Tayebwa is expected to appear before detectives at Kibuli today to answer questions regarding alleged corruption at parliament. Nti abadde deputy speaker Thomas Tayebwa asuubirwa olwaleero okugasimbagana n'abanoonyereza ba detectives abasangibwa ekibuli olwaleero, addemu kajojijoji w'ebibuuzo ku mivuyo egigambibwa okubeera egy'obuli bw'enguzi oba egy'obulyake egibadde mu parliament. Kisanja no corruption. Bakira owedde tukola story zino nga tunoonya erinnya deputy speaker Thomas Tayebwa liyingira ddi mu nsonga zino, era nga bangi tetunnaba na kwogera ku ngeri speaker deputy we gy'abadde ali clean oba gy'abadde omuyonjo ebitagambika. Ladies and gentlemen, Deputy Speaker Thomas Tayebwa is expected to appear before detectives at Kibuli today. Gulira lintuyanya mama. Ho 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 ho. Kyokka ate era eggulira eddala lyenfuna lya nnaku. Wabula bino tebigenda kuggwa. Omanyi ge bakyayita amabaga. Tukyali ku mabaga mu kaseera kano. Munzikirize nsooke ngende nkola okunoonyereza n'okufeffetta ensonga zino, buli kimu nkitwalire ddala bulungi nnyo nnyini ddala.
nga kyekyo ekituufu kye mwetaaga okubeera nga mufuna. Thomas Tayebwa, Deputy Speaker owa Palamenti y'e11. Kale onaawulira kale munzikirize nsooke nswera ng'empeereza bingi enswera gye n'omuhoozi enswera yange sooka olindeko bino byompadde ebimu bizitowa Kale mu byensobola okuwa mu kaseera kano emmotoka ya poliisi giyite Kakaliya erabiddwako nga egenda maaso n'okuba nga eyingira amaka ga Annette Anita Among agasangibwa ekigo, era nga mu kaseera kano kiteeberezebwa okuba nti emmotoka ezisangiddwa mu maka gano zigenda kubeera nga zisikibwa n'ebintu ebirala. Emmotoka ezeetikka emmotoka ziyite Kakaliyas okuli n'eno ng'oggyeko eyo bagenza okulaba nga emmotoka temala eya Uganda Police ne baleeta emmotoka endala. Emmotoka endala gye baleese eno esitulira ddala emmotoka nga 2 ennene. Ogirabye? Kiki ekigenda mu maaso ewa Annette Anita Among, ladies and gentlemen? Enswera yange byempeereza esooka bimpeereza eri ate ngenzo checkinga wano nga walayo enswera byeva okuŋŋamba bituufu. Mulifa don't run. Mulifa don't run. Enswera byeva okumpeereza. Banayi kandekerawo n'okugamba ekigambo nswera kati ente kyali nswera buswera. Emmotoka ekika kya Kakaliya endala zongedde okuyingira mu maka ga Annette Anita Among ag'ekigo, ng'oggyeko emmotoka ya poliisi yokka esoose okuba nti eyingira amaka gano. Kakati ate n'emmotoka endala zigenze maaso n'okuweebwa olukusa okuyingira amaka gano okubaako bye ziyingira okukima. Ezo Kakaliya tezikimandibota oba kutwala kisenge oba buliri. Kakaliya bannyabo ne bassebo zitwala mmotoka. Kyalisoboka okubanga Rolls Royce ebadde yabuze egwiriddwako era esangiddwa mu maka gano. Enswera yasoose biŋŋamba naye neemala ne ŋŋamba tennaba kugiraba neetegedde nti yaliba eri awo naye tennagiraba. Kaakati mu kaseera kano baleese Kakaliya etwale emmotoka. Oba oli awo mmotoka ki? Nze naawe naye weekuumire bwekuumizi ku Viki Exclusive. Buli kimu ogende maaso n'okuba ng'okikola ki? Ng'okifuna bulungi. So nga ate ne amawulire tulina mangi. Amawulire tulina mangi. Eno gikomye wano Pavin tusooka ati tukole gano. Mweraba. Mweraba. Ngenda kuleeta ebirala ndeeta. Mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola. Tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.